Kale ali nange nkwaniriza nze Jonathan Exclusive omukutu kwoli gwennyini gwa Jonathan Exclusive okubanga nkutuusako ensonga wano na wali okubanga nkuwa updates ez'enjawulo nga bw'okimanyi nti buli ky'oweetaaga okubanga omanya kitandikira wano. Sigenda kubanga nkuyisaayo nnyo, jjukira nakugamba gw'ayagala okubanga obaako ky'ombuuza obaako engeri yonna gy'onneegattako olina okubanga oyita ku nnamba yaffe ya WhatsApp eri wansi awo. Update gye nkuleetedde olunaku olwaleero ekwata ku muyimbi Munnayuganda Beenie Gunter. Beenie Gunter oboolyawo abangi mubadde muludde okubanga mumuwulira, naye twewuunyizza ffenna okuba nti ate engeri gy'akomyewo mu mawulire akomeddewo mu ssaga ey'okumusiba ate of which nga bamusibira mu ggwanga eritali lirye. So oyinza okugamba nti kinakuwaza Munnayuganda munnaffe naddala celebrity ng'oyo Beenie Gunter. Jjukira Beenie Gunter yakuyimbira ennyimba nnyo, yakuyimbira Settle Down. Beenie Gunter ye muyimbi yakuyimbira Zit Tompana ne Eddie Kenzo n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Naye Beenie Gunter bwe yalina ekivvulu mu ggwanga erya Dubai gye yali agenza okubanga performinga, wabula wakati awo mu kubanga performinga waaliwo okwonoona ebintu, wabula nga abategesi oba abategesi b'ekivvulu ekyo naddala bapangisa Beenie Gunter bakyesigamye okuba nti waaliwo obutakwata budde okuva ku muyimbi Beenie Gunter. So abawagizi ne beekyanga awo ne babeera nga bayonoona ebintu mu mbeera emu nga bw'okimanyi nga nawe bw'omanyi oba nga wali obaddeko ewantu oboolyawo omuyimbi n'atajja oba n'adilayingamu ne wabaawo embeera eyo ey'okukyangala. Naye nno munnange mu mawanga gamu tebiba nga wano ewaffe nti wano ewaffe kisobola obbaawo ate ne kitwalibwa bwe kityo. So Beenie Gunter yakwatibwa mu ggwanga erya Abu Dhabi gye yali agenze okuba nga alinnya ennyonyi emuzza mu ggwanga erya Uganda. Biri byonna nga bimaze okuba nga bibaawo, so yalina okuba nga adda mu ggwanga erya Uganda. Naye wakati awo mu kudda yakwatibwa naddala ku kisaawe ky'ennyonyi. Poliisi ya Abu Dhabi ndowooza yakwatagana wamu ne poliisi ku kifo eri gy'alina okuba nga performinga ne bamukwata ne bamuggalira. Mbadde naludde okuba nga ndaba solidarity mu bayimbi ba Uganda n'oboolyawo bagezezaako okuba nga bakiraga ku muyimbi munnaabwe Beenie Gunter nti olabye abayimbi ab'enjawulo bavudde ne bamupositinga. Mwetwalabidde ne principal His Excellency Bobi Wine yavuddeyo n'amupositinga, oboolyawo n'adimandinga release ye. N'abayimbi abalala babadde bangi, n'alabyeko ko Mix Seems Too Funny yagezezaako okuba nga banja Beenie Gunter, n'alabyeko ko Shiba Kalungi, n'alabyeko ko Zito Baya ne Spice Diana, n'alabyeko Douglas Wanga. Ba celebrities bangi bavuddeyo ne babeera nga badimandinga release ya Beenie Gunter Munnayuganda oyo gwe basibidde mu ggwanga erya Abu Dhabi. Wabula amawulire ag'essanyu ge nkuleetedde olunaku olwaleero, Beenie Gunter agenda kuba nga ateebwa, wabula agenda kuba nga asasula engasi oba giyite fine okuba nga bazzaawo ebintu ebyayonooneka mu mbeera emu oba endala, era nga ekimu ku kiteereddwa ku mmeeza tutegezeddwako nti Beenie Gunter agenda kuba nga asasula dirham 5,000. Wengamba dirham 5,000 bw'ogezaako okuba nga ozivungisa okudda wano mu nsimbi zaffe za Uganda azibeerera naddala millions nga 5 ng'okyusizza dirham 5,000 ziza mu za Uganda zibeerera ddala millions 5. So omuyimbi oyo Beenie Gunter agenda okuba nga asasula okuba nga ateebwa asobole okuba nga afuna eddembe lye okudda mu ggwanga erya Uganda. So bangi mubadde mwebuuza kiki ekyazzeeko naddala oluvannyuma lw'okuba nti baamuggalidde. Ekirungi kye tufunye nga bannayuganda nti omuyimbi waffe waliwo embeera ey'okumuta justice nga basasudde ezo dirham abasajja ze baagala 5,000 ate of which nsuubira omuyimbi nga Beenie Gunter tebasobola kuba nga bamusibira millions 5. So kyassanyu nnyo okuba nga essaawa leero tusobodde okuba nga tukifunako ekyo. Omanyi abantu abamu wano abayimbi naddala abayimbi baffe naye bataba bayimbi tukize ne ku level y'abantu aba bulijjo anti singa omuntu bamusibira mu ggwanga eritali lirye wabaawo okweraliikirira kungi kuba ffenna tetumanyi mateeka eriri eggwanga kwe liba litambulira, ffenna situmanyi kiki kye baba bagenda okuba nga bazzaako. So Beenie Gunter okuba nga babadde bamusibidde mu ggwanga eddala ffenna kitweraliikiriza.
abeerawo n'ogamba nti what is next, kiki ekiddako, si nti bamusibidde wali ogenda kuba ogende omulabeko, abamusibidde wali ojja kubanga omulambula wabula mu ggwanga eritali lirye. Actually ekintu ekyo bwe mba serabidde, omuyimbi webback yali Irene Namubiru eyakwatibwa mu ggwanga lya China oluvannyuma lw'okuba nti yali alina ebiteeberezebwa okuba nti njaga. Yakwatibwa mu ggwanga lya China era waliwo okusatira kungi mwe twalaba ensonga nga ne gavumenti ya Uganda obaolyawo yaziyingiramu through omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga bagezaako okuba nga bataasa Irene Namubiru oluvannyuma lw'okuba nti baali bamusibidde mu ggwanga eritali lirye, eggwanga erya China. So teeberezaamu singa ne Beenie Gunter yabadde mu keesi mpanvu bwetyo obaolyawo waali badde okweraliikirira kungi, bannayuganda bangi baali badde beebuuza kiki ekiddako. Naye nga mu bamu ku abo abagezezaako okuba nga bakuba omulanga ogw'okutta Beenie Gunter mwe mwawadde n'omukulu pulezidenti wa federation etwala abayimbi mu Uganda, wabula ono ng'agezezaako okuba nga ategeeza abayimbi naddala bagenda okuba nga baperforminga mu mawanga agatali wano, abafulumyeko mu ggwanga nagenda okuba nga performingirako wabweru wa Uganda, nti bagezeeko okuba nga beegendereza naddala obukwakulizo bwa promoters bwe bateekawo, kubanga singa endagaano ya Beenie Gunter ne promota we yali yatunuulibwamu bulungi obaolyawo bino byonna tebyali baddewo. So agezezaako okuba nga asharinga ku experience ye ffenna nga tukimanyi nti obaolyawo aperformingzeko ku big stages, aperformingzeko ewantu wangi, atayinza kuba nga omubuusa amaaso wabanga alina advice ey'enjawulo gy'agezezaako okuba nga aleeta. Naye Beenie Gunter obaolyawo tumwanirize n'amaanyi mangi oluvannyuma lw'okuba nti actually nina bangi bendabye nga mugamba nti stunt. Sisuubira nti omuntu ayinza okukola stunt nga yakumusibira mu ggwanga eritali lirye, sikisuubira newankubadde abayimbi baffe bagezaako okuba nga bateekawo embeera eyo ey'obubadi. Ane sisuubira nti omuyimbi oba munnayuganda asobola okukola akabadi nti bamusibidde mu ggwanga eritali lirye. Ffenna nga tumanyi system z'amawanga ago nti obwolumu ziba tough. So kibeera kya bulyazamaanya bw'ovaayo n'ogamba nti Beenie Gunter abadde akola stunt. Kyenyinza okugamba nti obaolyawo obanga ayagalizza ekibi okutuuka ku abakiyita oba muka kitaawo, n'ate njukira bagamba kyoyagaliza muka kitaawo kiba kitta nnyoko. So we better be wise. Toyinza okuba nga osiiga munno ekintu ng'ekyo nti abadde mu stunt, which is not right. Nze Jonathan Exclusive, teweerabira nakutegeeza gwa aneetaaga osobola okuba nga okozesa WhatsApp number yaffe eri awo wansi ne tusobola okuba nga tuwayamu mpola mpola. Mwongere okuba nga mungoberera abingi nja kuba nga mbireeta. Gwe atanaba kuba nga osubscribing ate ensonga tuzitambuze ddala amalidadi sana.